Kuise era gwosasulidde yakoma mu pitu weekubireko mu ngalo. bw'omala obugalo obwo bwe weekubidde kati weebuuzeemu singa nange nakoma mu pitu nga Muzeeyi Magala nandibadde ndi ntya mu ggwanga Uganda, nandibadde n'amakulu nga Muzeeyi Magala ye mubadde mukimanyi nti omuntu eyabaleese awakanya eggulu agamba teririiyo, mugenda kutuuka ku geeti malayika zibalingize abaana banga vidiyo z'Amagala mudde sayidi eri Magala wammwe gye yalaze mulingizeeyokko nga wali omuliro munaakikola mutya? ne kakobogo wammwe nga tukyalimu ebyo twebuuzeemukko. Muzeeyi teyasoma agamba wa Pittu gweowa siniya 6 Magala omusinga ki? byonna bikyali awo tuyinza okwenkana nga Magala musambwa Magala oli musambwa bw'atuuka ku nnyama embuzi alya nnamba kati oyo muntu ki? Magala oli musambwa amanye ebyobulamu kyokka nga teyasoma. Muzeeyi Magala kiki ekiwonya sukaali? akalule k'enkoko empanga nga nkulu yeerunda bweruuzi. Bwe mugenda ne mukwata enkoko ez'omu biyumba ne muzisala ezikaaba kiyo nga mulowooza mulidde enkoko. Nedda bannange, enkoko empanga erina ejjindu eriweza yinki 2. Bisonto mwebale kujja mwekubire engalo, Bisonto mwena tubasanyukidde okubalaba. Tubaliriza mu kisambiro kya Bisonto wano wa Muzeeyi Magala ng'atongoza ekitabo. Mwebale kujja abangi bwe muti mwekubireko ne mu ngalo. Naffe katutandika ogwaffe ogutuleese. We are glad to receive you here. We are glad ha. We welcome our visitor. We are glad to receive you here. We are glad to receive you here. We are glad ha. Welcome our visitor. We are glad to receive you here. Muzeeyi Kakobogo of Luweero. We are glad to receive you here. Daddy Grace of Bakayimbira. We are glad to receive you here. Everyone welcome. We are glad to receive you here. Mr. Bulayani of Bugundi. We are glad to receive you here. We are glad To receive you here. We are glad ha. Welcome our visitor. We are glad to receive you here. Bisonto. Sabasonto. Are you okay? We are okay. We're the 3 singing fools. Ate nga tuli sexually dormant. Era nga bulijjo Katusooke tulange. ka bizinensi kaffe Bisonto obligated services. tulondoola omwagalwa wo Ne tuzuula by'akola. bw'oba olina omuntu Nga tomutegeera bulungi. gwe jangu otulabe Nga tomutegedde bulungi. bw'oba omuteebereza Otufuuwa emmindi. oba ng'ayenda Obanga mubbi. gwe jangu otutume Tumubege paka lasiti. yakulimba ewaabwe Jangu ffe twogere. tubeza abantu Wano mu ggwanga lino. tokkiriza mukazi Kukulimba lubuto. ng'oli eyo otudde Ekyokukola tukimanyi. wabula tukulabula Nti abafere bangi nnyo. ng'onaakolagana naffe Teweebuuza ku muntu. ebirango biwedde Tuyingire wiiki. wiiki eno yennyini Gye tumalako leero. jjajjaffe Museveni Gwe tuyita jjajja mwami. ne jjajja mukyala Beetondedde ensi. nga bagamba mbuno Baagala okwetonda. eri eggwanga lino Olw'ensobi ennyingi. ze bazze balikolako Naddala Abaganda. essaala gye baasomye Mu kwetonda awo. yabadde empandiike Nga bombi bagisoma. baabadde tebapapa Ng'ate tebasooba. nga bananaagiramu N'okutamattamamu. naye ng'ekikolwa Kirungi okukamala. omanye okwetonda Kye kintu ky'okola. ng'okijja ku mutima Okuva ddala munda. era bajjajja banno Singa obekkaanya. okwetonda kuno Kuva munda mu mitima. tewali aseka yadde Tewaliiwo kumwenya. bakola omulimu omugu Kwetonda mu lwatu.
fenga bizonto bya Mukama Katonda twabasonyiye mu mitima mulungi twali twabanyiikira olw'okutusiba era kati tugumye kuba kati tulowooza tebajja kuddamu kutukwatako yadde. ebyo nga biri awo wiiki eno yennyini Koofi Nakawa wano yakyumya evvumbe anti olwatuuka kiwuze emabega wali ng'omulamuzi agulimu agamba komera muleete Besigye ne banne ababiri sipiidi nga batuuka Nakawa. mbu mu kooti awo mwalimu abasajja ng'amaaso gaabwe n'entambula yaabwe si ey'abantu abalinga ffe wano, Ingrid tulinawe ng'akwata simu ye kukwata katambi ekyanyiiza bali. bwe bajja awali Ingrid baamugamba bugambi essimu eyo gireete bagamba omukiga ku mputtu gy'alina yataako haafu n'agamba ŋŋaanye sigenda kugibawa biki ebyaddirira kikonde kunyooka. abantu beekuba wakati mu kooti byagenda okuggwa nga ttiimu ya Ingrid yesinze amaanyi baakuba abajjaati olwo nno byaggwerawa ne tulinda olulala kati bwe baakomyewo bye twawuliddeko ate byatukubye wala omusango muwanvu abawaabi bagamba nti mwami Besigye yakola enkuŋŋaana mu mawanga g'ebweru ng'ayagala pulaani ekanamulako gavumenti. omanyi okuva edda Besigye ng'ayogera mbu mwami Museveni ajja kugenda era ng'agamba mbu ye yesse ennyondo agenda kukoona kwota pini. agisammule wali. kwota pini kyeki ye mwami Museveni kyokka nno ku luno mbu yagula droni ziri ez'obulabe ze tulaba mu firimu mbu nno ng'ayagala zikuba ennyonyi ya Museveni. ng'egenda ebweru. Can you imagine? era omukulu oyo afande Besigye mbu yakwata ssente mbu ziri mu ddoola n'atwala abantu be mu ggwanga ly'e Kenya bafune training ey'abakomando bali ab'obulabe bajjaki Norisi naye gavumenti eno mbu neebagwamu era neebayoola nga tebannafuna bukodyo. era omukulu oyo afande Besigye mbu yakwata ssente n'agula misayiro ey'obulabe ennyo surface to air misayiro. mbu neekuba ennyonyi Besigye nga tasaaga teyakoma kubeku ebyo n'assaako n'obutwa buli obw'obulabe era obuttirawo oba yali abitereseewa awo naffe tetumanyi naye mbu byonna yali abiguze lumu. mbu bitte Museveni. tufudde bannange bye twakamanyaako byebyo bye tukuwadde bwe tunaayongerayo okuzuula ebirala era tujja kukomawo nabyo tubikugambe. eyo nga tuvuddeyo ekiri mu DP kiri kisa kinegula buli lunaku bayomba. senkagale waayo ayitibwa Mawu takyazannya nno ennaku zino taseka ye mubadde mukimanyi nti ekigambo Ssenkaggale si kigambo kirungi. munnange mbu kivumo. mbu abaganda baawano baakivuma Beni Kiwanuka lwakumanyiira kabaka ne bamuyita Ssenkaggale. kyova olaba lwaki tewali kibiina kirala kirina Ssenkaggale. ali mu DP mwokka. gwali owuliddeyo Ssenkaggale wa Nuupu oba Ssenkaggale w'enyalemu Ssenkaggale abawa DP. munnange otyo anti tayimu eno tugenda mu kalulu buli political party eri mu kwetegeka. kakati aba DP bategeka delegate conference balonde omuntu anaakwata bendera. munnange otyo DP eyo gy'olaba erimu ebiwayeebi waliwo ekyammawo n'ekya Ssebamala. mawo ye agamba tayinza kukeera ntya kukwata kibiina n'akikwasa Ssebamala gwamanyi obulungi nti akukuta n'NRM. ne Ssebamala agamba nti Mawu oyo gwe tulaba akukuta n'enyalemu. kati ekituufu kye ki? kati wiiki ewedde Mawu oyo kye yakoze yakutte abantu be n'abajja e Kampala ne balinnya baasi ne basala Kaluma ne bayingira ggulu. basisinkane Sale. ekyo kyabitabudde ebimuumi n'enseka byagenze okuggwa nga mwami Ssebamala bamugye mu leesi. tozanyisa kalulu. era bwe twogerera mwami Mawu awaga ayagala kisanja addemu akulembere ndowooza mubirabye. era mubitegedde. mawo agamba nti oli si mutuufu lwa nsonga nti nno atijjukana nnyo n'ab'enyalemu ako kaatunyumidde ate yayogera n'omusaala gwafuna guvamu enyalemu. ogwa buli mwezi. tuba tukyali awo ne mwami Mpuuga najja alangirira ng'ali siriyasi ayagala abantu bamuwe obuwagizi alina pate ye empya ey'ebyobufuzi.
naye nze kunyenya jjajjaffe Museveni era mwami Mpuuga yagambye nti nno bwe kataligirya ensolo ku kizigo kweri ndowooza muwulira ebbugu mulirye eri lye twakugambyeko nga twakatandika kyakaliro kawulira oba kakyabulamu tudde ku Nalukoola emupika w'empe ebya Nalukoola si birungi n'akamu twakoma okubyogerako nga bali mu kooti Nambi ng'aloopye nga teyali magativu bigenza okuggwa ng'omulamuzi agambye Nambi oli mutuufu okulonda kuddemu bukyanga tubaawo tewaliiwo musango nga gwa byakulonda ogwali gwanguye ng'ogwa Nalukoola guno gwayanguye naye ababimanyi bagamba mbuno empaaba ya Nambi yali yakiyaaye nti baakozesa nnyo obwongo bwabwe kati bwe baali balompa tebagamba nti Nalukoola yababba tebakyogerako n'obululu bwe yafuna tebabuwakanya balompa bagamba nti electoral commission teyakola bulungi abantu bakosebwa ne bagamba omulamuzi tetuyinza kukkiriza bannansi kulonda ate nga babakuba ne bwe twavuganya naye mwami Nalukoola yakubwa nnyo emiggo ekitali kirungi n'obubokisi obumu obwalimu obululu mwattu tebwabanyibwa kandi imagine n'olwekyo omulamuzi ku lw'ensonga ezo twagala otukkirize ku lw'eggwanga lino ne bannakawempe tuddemu akalulu kano tukakube bulungi nga tewali kibooko ne babuuza Nalukoola wamma tebaakukuba koye nti bankuba ne banyeenya n'omutwe wamma Nalukoola abantu tebaabakuba koye nti babakuba ne banyeenya omutwe mu ngeri ey'ennyamira ng'ennaku ebajjudde ekyo bwe baakimala ne bagamba omulamuzi nti weewuliriddeko nga munnaffe ono akyogera lwatu nti emiggo gy'alimu ako kaba kalulu k'omulamuzi nti nedda mugende muddemu era kyekiriwo kati naye Nalukoola yajulidde bwadda kitegeeza nti nno tetuyinza kulonda ng'ate ono yajulira tulinze kooti naye baabalonzi bawaga okufa obufi nti tusokke mukomewo twalage ekituufu katuddeko ku kino bw'oba oyitaayita n'osanga abantu abangi mu kkubo manya ab'e Namugongo bagenda kulamaga balina ebijaketi wamu n'obudomola buli anaava eka ng'agenda kulamaga sooka omanye bino kuba obyetaaga embizi bagiweze bw'eba yeekuleetayo Daddy Grace owulidde embizi bagiweze bw'eba yeekuleetayo tojja ebyesuubo mmye nabyo mbu baabigobyeyo omwenge nagwo mmye sikudda jangu ngoze kusaba sikudda mu birala kwaya kyezeekola nkwetegeka wano ayayayaya bali baaba bakooka kale mujje musabeko kubaseketta Kizito omuto gyali ne gonza gagonza kale tubaniriza neera mwebale nnyo mwebali eddala okwagala Muzeeyi Magala n'okumuyirawo omubiri bwe muti bannaluweero ate mwakammwe kanjawulo mwebale nnyo mwebalire eddala mulaze solida eya munnakyalo munnammwe ate kibayambye wammwe teri basezi munnabunyaka muba kuba mugenda munnabunyaka bunyaka yeruweero anti kyalo kiri naye Magala bw'aba ajogerako capital city ya Luweero yagifuula agiwaana n'agikutamya buli muntu olina okuwaana gy'ova oba towaanayo manya muli abantu kale ku ssaawa eno katuwaleetere Muzeeyi Magala ajje kubanga ye mugenyi omukulu kati Muzeeyi Magala Muzeeyi Kakobo ng'ali wano ne bannaluweero banno New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule nga dda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade, awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe.
Yino Chikaya College School. Essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita. Ssomero lya Dene Boarding. Mix y'abawala n'abalenzi. Senior 1 paka senior 6. Balina library, science, kone computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities. Kone section y'ebyemikono, omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self-contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Chikaya Bulenga Mityana Road. Okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 070 79 12 04 oba 058 98 77 Asatumunya. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records. Tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero, kwaya, naawe omuyimbi ssekinoomu. Jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records. Era bw'osasulidde yakoma mu pitu weekubireko mu ngalo. Bw'omala obugalo obwo Bwe weekubidde kati weebuuzeemu, singa nange nakoma mu pitu nga Muzeeyi Magala nandibadde ndi ntya mu ggwanga Uganda, nandibadde n'amakulu nga Muzeeyi Magala ye mubadde mukimanyi nti omuntu eyabaleese awakanya eggulu agamba teririiyo. mugenda kutuuka ku gate, malayika zibalingize abaana banga vidiyo z'Amagala mudde sayidi eri Magala wammwe kye yalaze mulingizeeyokko nga wali omuliro. munaakikola mutya? ne kakobogo wammwe nga tukyalimu ebyo twebuuzeemukko. Muzeeyi teyasoma agamba Wapitu gwowa siniya 6 Magala omusinga ki? byonna bikyali awo Tuyinza okwenkana nga Magala musambwa. Magala oli musambwa, bw'atuuka ku nnyama embuzi alya nnamba. kati oyo muntu ki? Magala oli musambwa amanye ebyobulamu kyokka nga teyasoma. Muzeeyi Magala Kiki ekiwonya sukaali? Akalule k'enkoko empanga nga nkulu yeerunda bweruuzi. Bwe mugenda ne mukwata enkoko ez'omu biyumba ne muzisala ezikaaba kiyo ezikaaba kiyo nga mulowooza mulidde enkoko. Nedda bannange, enkoko empanga erina ejjindu eriweza yinki 2 bwe ziti. Nema olukaaba buno bwa wiiki 2 nti ng'ojjamu kalulu. ng'ojjamu kalule n'okaawa kaba tekakaawa, kabaamu ne sukaali nga kawola. ekikulu kalina kubanga kakaawa. Nnyo. Kati omuntu akanywa atya nga kakaawa? Tokanywa omira kamire nga kakyali wamu. Kaba katono nnyo bwe kati. Nkuleetera omirireyo. Leeta naye siri mulwadde wa sukaali. Kakolomba ddoozi obulungi ennyo. Era eddagala lya mirundi 3 nga gganda erikolova ddoozi, nakasero, akalule n'ekigagi. ekigagi kikola kasita onywa tampekeezi nga basima bambala, ate nakasero ebikopo ebi nga baggolola bajja. Magala tuli muntu. Magala oli musambwa. Okumanya musambwa Magala ono gwe mulaba amanye essimu mu mutwe ezisukka mu 10. Muzeeyi Magala sooka otuwe yakasukku. 075 8 4 5 tuwe ya Ssaabazonto 070
200 980. tuwe yakasiko mutaasa Yakasiko mutaasa eri 070 0 070 075 5 042 72. tuwe yaditisola 075 800 733 800 733. tuwe yajumba alikawesa 076 076 5 tuwe yanamubiru eri 075 830 805 ate yajaja nasamba eri sinagikwata ate yaishafanisha nti 070 519 006. ayoko simusambwa mwenyini okuwedde emirimu oyo muntu ki alinga ffe wano oyo awinza okukwata bintu nga magala muzeyi magala endagaano y'olwenda yakolebwa ddi era ani yagikola biki ebyagirimu era bagikolera wa Endago y'olwenda yakolebwa ku lunaku lw'omukaaga nga 10 omwezi ogwokusatu 19. Wakayita emyaka 125 n'emyezi 3 n'emyezi 2 n'ennaku 2 ziweze lwaleero. Yakolebwa abantu bano Stanislas Mugwanya ng'omukatuliki, Zakariya Kizito Kisingiri ng'omukristaayo, Sapolo Kalibala Gulemye Kagwa omukristaayo ng'ate Katikkiro, Dofiro Kiddukanya ng'omukristaayo ate nga wasaza kidduwat Kiddukanya ate kiina kyekiridde alikyabali Alikisisebowa ng'owe akiikirira Buddu, Samwiri Mukasa Buganza awongererwa ow'Ebulemeezi, Amu Mukasa ow'Ekyaggwe, Paulo Mukasa ow'Essingo ne Yokaana Bunjo ng'omumyuka Nsenya. Leeta awo waddawo Matayo Kisuule nga Kayima, ne waddawo Simewo Nsubuga nga Kitunzi. kati yali etambulira kuki Yali etambulira ku kugabana ttaka. ttaka lyenganawa Sikweya mayiro 19,600. baali abaafuna Abaafuna bali 142 nga Kabaka taliiko. kino muntu ki kati oyo muntu ki omusajja musambwa kati ku ssaawa eno nsaba twegatte wamu twebaze nnyo omukazi eyasiba omutima n'afumbirwa omusambwa maama Nabatanzi weebale nnyo okukuba muzeeyi magala ono yongera nnyo omukube aterere mu layini singa wali tomukuba yandibadde yafa dda buli lwayendako bw'ati mukuba akitegeere ate ekyokubiri maama Nabatanzi tukwegayiridde mutwaleko mu jiimu olubuto lususse n'ennyama ekendeeze talinayo gw'atya okuggyako ggwe bw'agaana okugenda mu jiimu muwaatemu kumpi bw'agaanira ku nnyama era ng'omukuba ajja kutereera atoole ku malala toyinza kulya mbuzi n'aba omuntu omu ate nno tukutegeeza nti bw'anaasala olubuto ne luggwako bulungi naawe ojja kufunamu tumanyi obitegedde oli mukazi mugezi katuveewo tugende bakuwa obuyimba bwo muzeeyi magala muwe ennyimba ze ezisigaddeyo jangu okoode dansi. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule nga dda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe.
Kikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science kone computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Kikaya Bulenga Mitiana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. Be Easy Hotel and Bar tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24 tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde ebyemizannyo ng'okulaga omupiira okuzannya pool n'ebirala ebbaala ejjudde obulungi emmere ekutuukako mangu paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 Asatumunya, you are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment, and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsago, Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna ebyenjawulo era tukozesa ba producer abalina obukugu kati gwalina essomero kwaya naawe omuyimbise kinoomu jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa Plan B Records